Nebaza nnyo abantu abaatuziikirako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kye nasooka okulaba nti abantu bakyatwagala ne batwagala tufudde. Bobi abadde alwangawo omulala. Bo baali ludda wanga bala Massapaloti awo agenda. Nze nali ngenda gwako eddalo awo nga Lady afudde. Nga ndi gwalwa bintu ebi. Ekisooka? Sikyayingiza nga we nali nyingiza. Oto? Ekyokubiri, enju gye nali mbeeramu sikyembeeramu sikyeyagala bulungi. Ekyokusatu n'abakazi abaali banjagala nga radio wali bajaawo. Ekyokuna nga nina nnyo abalagi. Saayitangawo ne bagawuuya agenda. Temwansongesanga memo. Paloti oyo ebintu bye ng'alina ebintu by'agamba. Nze yaŋŋamba bagenda owulira endongowa aba Firebase abo. Tugenda bakuba endongo. Nga naŋŋamba ku Lido genda kakasa. Waliwo ku Lido oliyo Nairobi we yaliyo nga ne Firebase ezze. Paloti yakuba endongo ng'ayagala kakasa bali. Kyembadde mumanyiiko ekirala kye namulabako. Kiriwa? Nali mutwala mukono. Kola ki? Kuyimba. Otyo? Waliwo akabala ng'owettewo Anthony awo waliwo akabala kali amaanyi. Nkufuna? Nandaga ali ku Red Bull. Ati wafuluma nga naye agenda ofuka. Ne ngenda okukwata ka Red Bull okanywa akakake. Nga ate yansingako. Nga ye ate ansingako. Kati wali okaagaza ki? Nabuuza nati omuntu olaba ng'ayogera nnyo ne nga Paloti ono Red Bull ddala ono. Abakyansi w'emukwata n'akola ki? Afuluma afuke. Afuke n'akateeka awo. Azogente sitinge. Oba yali apaakinze ekibannange. Ogenda okunywako? Nga ddala Master Paloti. Era we yadda namuga yayayay! Ka Red Bull. Yeyo yali signature y'omukulu? Yali etya? Yayayay! Ng'omanya atuuse. Yaŋŋamba ne mukazi oyo ng'adda awaka babuulirako awo. Waliwo bamukubirako twali tugenda oba twali wano wa Sweet Kid. Ampulira ngenda kusuulira abaana gwe ngenda kusuulira omwana abayomba. Agamba ne mwana abakazi tammanyira kanywemu wamma batuwe bbiya. Ne mugamba ngenda kusuulira abaana. Agamba ate yagenda ate kati agamba biki. Kirabika n'ekyomukazi ekyo kyamunyigamu nnyo. Kwasibadde sitwa Paloti wadde agunywera nga zze eno n'agunywa wiiki. Nti ewaka abaddeyo omukazi. Babuuzaako mwenna bakyekumidde ku Media. Omuweereza Muzeyi Masembe. Tuli ku Climax. Akugamba ekiyitibwa eky'amasanyu jangu agulawo Monday to Monday. Taggalawo 24/7. Monday to Monday. Monday ku Monday. Kale mbadde sikimanyi Monday ku Monday. Abaagala okuwuga weebiri, ebyokuzanyisa by'abaana weebiri, oyagala ka ice cream. Akasufu weekali. Yayo ne kidonati ekirungi yali. Ne Rolex weeri eya VIP. Ebeera mu mmeka. Ebaako Rolex y'enkoko. Era tuba nongulireyo koko Rolex. Rolex y'enkoko. Gwina sente si ya bbeeyi nnyo gumu kitundu ozisobola. Nina kenda bye wali kakola kati ako. Akaki? Wali ng'oyingira. Anti buli byakuzanyisa by'abaana. Ebiri mu laptop. Byana babeera awo ne bazanya game ne bakola ki? Game z'abaana. Kintu kino bw'oji ono musajja ekintu akiteese wala. Climax. Makindye. Nze ne tata Nyero. Fish, tata Pot, tata Pampa. Pako ya kati yaliko. Pako kati yempya. Yempya. Yaliko. Fish wekoze bintu. Sikwekola bintu ye. Nakulengerako mu kuziika. Era nebaza nnyo abantu abaatuziikirako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kye nasooka okulaba nti abantu bakyatwagala ne batwagala tufudde. Sikategedde. Nebaza abantu abajja okuziika okutuziikirako. Master Paloti. Era abantu mutwagala ne mutwagala tukoze eki? Batya sikategedde. Gw'omufunga ayagalwa. Sikategera kantu ako. Statement bwe gyoraga. Gyendaga osobola obeerawo nga mu butuufu ensi ekunyiga n'oteekayo ku TikTok abana balanda odyango bamunju oba nnoonya mulimu. Omwana akusindikira ka message kumanyi nnyoko ffe twakuzaala. Otyo? Omulala n'aggamba weewo obutwa. Ofe. Gwe bami kyokka nga gw'oli serious. Oli bubi ayagala buyambi. Ye ng'oyagala buyambi. Otyo? Kati naffe twekyawa. N'omanya bulijjo ngenda nkolera abantu. Ne bankubira n'enduulu, ne banfuwafu n'ekintu we mbadde n'ekintu weekiti. Banzizizzaamu ekyo. Kati ekibadde kyatuuka ku muganda waffe. Paloti yasaako ku buyambi.
Usabako era nze mbadde muwa emirimu otyo nga tagaana ssente naye nga takka wansi wa 2 nkufuna wano mu Kampala omuyita osooka omuwayo 10 ng'avuga ng'ajja kinnamwagalako abadde akolera zero balance talinya ku stage nga tonamuwa ssente ate ekirala kyenamwagalako abantu we babula abalinda lwate baweze nga muzeyi sijja yimba langa olulala nkoleki nzije kyobala abadde akubanga audience ye ngezze nti erinze Master Parrot naye kyembadde mumanyiiko ekirala kyenamulabako kiriwa nali mutwala mukono kolaki kuyimba otyo waliwo akabala nga owetewa Antonia waliwo akabala kali amaanyi nkufuna nga ndaga ali ku Red Bull nga musajja wange takyanywa kabia nemuga parking nange mfune akokunywa konna kishero ogenda gula walagi na parking anengenda ngulera kawalagi nenywa kati wafuluma nga naye agenda ofuka nengenda okukwata ka Red Bull okanywa akakake nga teyansingako nga yatansingako kati wali okagazaaki nabuuza nati omuntu olaba ng'ayogera nnyo nengaye Parrot ono Red Bull ddala ono abakyansi wemukwata n'akolaki afuke n'akateeka awo azogente sitinge oba yali apakinze ekibannange ogenda okunywako nga ddala Master Parrot era we yadda namuga yayay ka Red Bull yeyo bale muna atusanyuwa okuseka story ya nnaku naye fashion nsesa yeyo yali signature y'omukulu yali etya yayay ng'omanya atuuse yaŋŋamba mune mukazi oyo nga dda awaka babuulira kwako ne bamanya omukulu akomyewo wati wabadde atambuza obulamu bwe bambi era nga ke kantu kaako era yafuba nnyo okkanjigiriza ng'obadde kyaliiwe nnyo yakubulirako ku baamuyamba we yajja mu kaseera akabi Parrot ye muntu abadde avanga yaŋŋamba abeera yasooka simanyiwa kiwaatule naye nga Parrot wajja nga yazikoze najja emakindi nanti ziggwawo zonna muzirya ng'emmotoka yagisimba wa Sweet Kid ng'alinamu ekijegere ng'akiisa bwatu mu mupiira era n'olulala yali yeerabidde emmotoka yali yeefudde yeerabiro kijjayo najja n'asimbula yayeegize eti ng'egenda kugwawo wa Sweet Kid awo ye babuuza kikine nga kati neyeebaka ne bukya n'agyebaka mu olwakya bw'ati n'ayingira munda n'atandikira lwakoze ki weyakomye ne buziba ffe tugenda ne twebaka nga yatuyise okunywa ne tumulekawo nga tumanya agenda naye alina amagezi ga mwana tukoye tugende kati nga mwana mulina ovaawo omugagga akola ki agenda nammwe mwambuka suse mugenda okudda enkera nga babakubira owaayo ono waali wano akyaliwo nga muddamu buto kati we najjaawo ng'atudde bwati mu ntebe abibalabalamu ne mubuuza wayi tunnagenda n'aŋŋamba leetayo 3,000 nyongerezeeko nsooke njiweko ka kirabu kano ne mugaa ogerayo ku kirabu nanti gumamula gujjako guli ogwasuzzeeko awo tulyoke tunyumye bulungi emu 3 kitegeeza tomala wiiki nga talabye Parrot naye muno mbadde maze omwezi biseera ennaku zino badde maze omwezi nakomawo nali muyita ssente n'azigaana badde maze omwezi kakati naye nga mbadde mwogeranga ku simu ku simu tubadde twogera namugange nga manyi n'okunkubira leero weekend toleseeyo kaddiiru konze kandabe nkube ku busimu wano tulabe era nga nfuna nnyo bugijji bw'ebbalibbali kubanga bano ate nga nze abantu asinga okunkubira baŋŋamba twagala kubali abayimbi abakuba hitisi era nga mpita mu Clever J Master Parrot naye nga Master Parrot yasooka Red Banton Maddox wa Bbeyi Red Banton yakyali okukibati Red Banton yabeerere ngamba okukibati takyajjawo tayinza kulinnyawo kiki simanyi
simanyi naye nga nze ne Red Bam njogera naye bulungi kati ate omuntu omulala gwendaba naye alinga agenda tategeereka simutegeera omukubira mukole ye Phantom Love Phantom okuba yava e Dubai simutegeera omukubira agamba ki omukubira tugende tukole n'agamba yamani nzijaawo ebuziba nga tazzaawo omugambi kati wabaddeko awo bamututteko ewane Nankulabye waliwo akabaala anti we yakutte okuyimba Eva Boss yamututte bwe bamuwadde okuyimba yayimbye neziri mu studio yayimbye zina anti ayagala kubawa ekintu ekirungi abantu b'e Kampala yimba kibamanyi vaayo tubeesibaako Eva Boss naga omusajja abadde ki olujamaika olufuusa olujamaika yadde mu lupatwa yayame kati ate omuntu ate gwendaba ayinza okukomawo naye alabika awuggo kuba atya buvunaanyizibwa Lokijayad atabuvunaanyizibwa bwaki Lokijayad nti ategeera alabika atya buvunaanyizibwa ekituufu Lokijayad ategeera Loki ebintu byakugamba nga mutudde wali mule mukonyumya munyumya bulungi ng'olabira ddala omuntu ali kuno mu buki bulungi naye asituka atambule mu kubo wali mwesange ng'akulaga nti yavaako namugaa nno atya buvunaanyizibwa ono tayagala lipa nayo kati onaasiba omulalu togenda ng'otandikirawo kati omulalu yasimbula n'emmotoka n'aleeta n'agikubaawo ekimu omulalu aba akyajjukira emmotoka kati mu bumpimpi gwe atya buvunaanyizibwa waba tekimulinnyanga kisambu atya buvunaanyizibwa mikwano gya Master Pot lwaki mwavuddeyo ne munenya nnyo Bobi Wine baani wandabyeko nga nze nnabye mikwano gya sinagamba fish kugambye mikwano gya Master Parrot bo babaddewa bo nga tebamula kubanga bo abadde alwangawo omulaba bo baali ludda wanga bala Master Parrot awagenda tebaali tebamulaba simanyi ati kati kankubuulireko nze nali ngenda gwako eddalo awo nga Ledi yafudde nga ndi gwalwa bintu ebi ekisooka sikyayingizanga we nali nyingiza ekyokubiri enju gye nali mbeeramu sikyembeeramu sikyeyagala bulungi ekyokusatu n'abakazi abaali banjagala nga radio waali baajaawo ekyokuna nga nina nnyo Walagi saayitangawo ne bagaa wuuyo agenda temwansongesanga mimwa anywedde guno anaasala ayiseeko tumulaba ayiseeko ngera n'akacupa okalaba kabeerawo wano kabeerangawo ku pembeeni kati wakimu temwaŋŋambangako fish mwane kendeeza ku byokola nga temusobola kumpa budde kuŋŋamba munengerera eri nga bamunneekweka n'okunneekwe genda kunsaba bbiyo oyo nze omanyi tomunsabangako ngera nkugambirawo simugula kati lwaki temwaŋŋambanga muganda waffe ogenda mikwano gye tegyakugambanga gyakendaga kitya eyankubiranga ngamba waliwo oguli wano jangu guno muka naye nga takugaya fish tonywa nnyo olutuuka mutandikirawo jjukira omuguzi w'omwenge tagula mmere tasa bagamba mukasooka tulye experience gye nzudde mu abo abagula omwenge tagula mmere aba ayagala kukumenya bumenya okutuke wali akuba ebifaananyi ng'olina ecupa y'okooye jjukira tewalidde kati bakinkolako emirundi ebiri nenzirayo ewaka nasiinaamu nagwana ku kapeti awo nga gukuyinza nga mutuufu gunnina okumanya gwannina nenerabira okusibawo mubbi najja n'asitula fulaati yange n'asitula wuufa n'engoye engatto zange n'afulumya bulungi nga weebase nga neebase tebamuwulira nannyambako n'okunnyamba naggalawo buki bulungi yazza nawo zuukuka ku makya kati nzo nazuukuka nadda buzzi ku buki ku buliri neeba obuliri bwe tayabutwala
hajiri mfalizo minene bali boza jijjawo neba kakati wenzu ku remote yange yali ensolanga wano nonya remote sijikola je tojiraba aina enfuluma muntu ngenda kwebwera okufuka nga sinnamanti banzibye ngenda okudda nga mutuufu enju yange bagikaliza neŋŋamba nsooka ntula neŋŋamba onangulira omwenge yanzibiza nenkuba emukubira nemugaa omanyi soko jeke ndi bize nemugaa muganda wange buli kimwe wange bakitutte nkofuna tigo twanywedde buli kimwe wange bakitutte olina kufulumeka nga kufulumina 3 bakitutte yankubya bukubizi jantunywemu wano tulabe sikugamba muno kali tukoze tutya jantu ye kuyita kuddamu kunywa tunywe neŋŋamba ano siri watuufu okuba abanziba ni waliwo oyo fumanya oyo bamweta abeera nansana yeeranga nnyo nti abikomyawo aliwo yenna togamba omusibi bamwita seeka yani ono owenansana ali eruzira seeka woman anko ki anko onaita anko simanyi Kimbowa simumanyi anko Kimbowa yani anko Kimbowa atunda kojja Kimbowa atunda manyika kisajja yeyo nenamba ndabika njirino nja kumukule ne bangamba babikomyawo waliwo omwali yangamba ne bansindikira abasajja babiri kuliko akakadde nange nga bateekawo budagala buli we bajja ekintu tokwatawo abuteekawo nga ngamba okyayo ezaali sigaddewo ngamba okya ekizike nga bangamba obidda ng'otwongere 15 byakomawo anti nalinda bintu nga bulinaku ate ndeka waggule ng'omanyi ki amanyi bajja bireeta babiyingizeeyo ng'omubbi agenda kukumya ayingize bulungi nagenda okuba nga n'emifaliso giyinza okugenda gwe ndabidde ennaku makindi eggwe makindi kati gw'ogamba abantu bonna bagamba Bobi lwaki tabayireddewo Parrot bo baaliwa kubanga bo abadde ababeeramu nabo ng'abakubira kaki kasimu nze kyemmanyi abantu baba baagala bana content kubanga tesobola nnenya muntu omu mukwano gwe yavuddeyo n'agamba mbu bali mu Firebase ekyamuggyako oyo bamuwenjaga n'avaako Parrot Lord mu yagambye Parrot yali anywa enjaga Parrot simanyi nati nze saabirako naye Parrot nze ebbanga limaze naye simulabangako ng'anywa njagadde sigala wadde njagadde kasigala wakabiya era okumanya tukwatagana nange sinywa njaga wadde kasigala ne shisha tamunywa wakabiya kabiya pozi nakanuka yali atandise kano ng'ateeka mu ka Red Bull oba yali ateeka mu ka Boni 7 anti akogaye tokamanyi akakike yali ateeka era omunywa test wakawala gy'osobola omumanya kaali kaki kale kakaali ka Boni 7 akateeka muli kati akawoowo kali ate Boni 7 alina akawoowo kaako nga kidda eggulu naye nga bamuwayiriza tanywanga mpozi bagambe tiyaginywanga dda naye nze ebbanga lyentandikidde okulaba Master Parrot kuva mu White Nile ng'ajjanga n'akuba nga banne bajja maalu bakyamayiminga nabo mayimeezi ekyabya Jamalo nga just amayiminga nga Parrot sebo omusajja wama omusajja yavuddeyo n'agamba y'omu ku baatandika Firebase Lord Bittem y'omu oba baalimu y'omu ku baatandika Firebase kakati njagala mbuli yali founder Firebase era wenja nekugamba mbu nze omu ku baatandika Climax kitegeeza mbeera founder nali njogerako ne Bittem nangamba nga tuli mu kunyumya
yali show ya guni ya Bobby Wine nga akyayimba nga mulese nankulabye nagamba natimba Bobby kati nagamba nengamba wetimba Bobby yeka onatimba Firebase sente sijja kuba nazo zonna ezaki zijaba nyingi zijaba nyingi kati nze ne baka amagezi wempita ne mutukirira mga mwana tulina night ya faawo enankulabe gye bayitanga password otyo mugamba kakati ekiriwo yabadde njagala gyonkubiremu uko ntaase nkufuna ng'ekyali ya mugulusi oba omanyi amuwulirako oyo oyo nanti yantundira mu bbaala emyaka 8 nga simanyi nti bantunze mweyo ebbaala yennyini ebbala yagitunda nga tokimanyi bwe yagitunda n'abakozi nesigala nga tukola naye nga tetumanyi bw'omugagga mupya namala kuyosaamu nnaku ne bansiba nemanya nti ebbaala bulijjo siyamu kati mbadde njakunyumiza olabidde ebizibu mu ndongo mbadde njakunyumiza Bobby nga akkiriza nga sente ambuuza saawa mmeka otyo kati nenkubira ne Parrot kati nga nze wano mukulanga nanga Firebase yonna egenda kujjawo naye nga zisiise Butcher siise mpise Bobby otyo ate nga Bobby manyi ayimba ne Nubian kati nze awo nengattawo ki Firebase wali nga munanga Firebase ku drive nomanya Parrot ngenda kwogera bwogezi naye Parrot ye mumanyika muntu wange awo Bobby Yeshua ajja kujja ne Nubian eri kakati omuntu n'alyoka ajjula omuyaya ajjula ebbaala kati Parrot nga mugambye oba oyimba wadde oli wavaayo oteekamu Firebase biki nga gwe kiriya weberere stede otyo nayimirira eri nenjirengera ya Bobby ngejja nenjirengera eva eri Makerere ngejja neŋŋamba DJ kuba Parrot kati abantu bawulira Parrot ng'akuba amugaa gwe zikube nga 5 awo kati olwatwa pa Bobby yaŋŋamba wentuuka nkubirawo nina wendaga Parrot ng'akuba olwavayo bweti nze jjukira akasente ke nali namaze ddo kaseti nga wali kubanga yali amanjayo 2 ezaali zisigadde otyo olwamala bwenti nenjimuleetera Bobby naye Bobby we yavaayo Parrot olwavaamu bulungi najja mubongako awo kibiki ne boogera namugamba Parrot kamala okola tujja kuba twogera okimanyi nkufuna naye nga ndaba Parrot bakwatagana ne Bobby kyokka nga Parrot yava mu Firebase n'agenda ne mu Lion Island tujja tuukayo eyo agenda yatya Parrot agenda ngako mu Lion Island ngamba tujja tuukayo tubuulire atuuka asala atya kati awo emboozi yawo sigimanyi ojja nyinyi by'omanyi emboozi yawo kuwulira buwizi nga ndaba Parrot ali ku mutto ogwa Kamiiri ku Sheri ati oli boyiwe tewamugaba waye nga wasaze Parrot oyo ebintu bye ng'alina ebintu byagamba nze yaŋŋamba bagenda owulira endongo aba Firebase abo tugenda bakuba endongo nga naŋŋamba ku Lido ogenda kakasa waliwo ku Lido Lion Island we yaliyo nga ne Firebase ezze Parrot yakuba endongo ng'ayagala kakasa bali naye ate awo wenzira neŋŋamba ti Parrot lwaki zino zonna aziyingiramu n'azivaamu n'asigala yekka kati naye yaliko ekikyamu kati n'ekyamujja eri teryakimanyi n'ekyamujja eno teryakimanyi olwo mumaliriza waliwo okuyimba Parrot muwadde nali namukozeeko dda ne Bobby omugjeemu ne Bobby mugjeemu yali abanjanga Lord Batemwa waali awo waali nga waali ku show gye wateeka nga waali yajja na Bobby era ye yasooka in fact ye yasookawo ne tubeerako awo bweru era Bobby wajja ne beebongako awo kati nange tuba tugende gye nembuuza bitemu Bobby mukwatagana mutya nkufuna nangamba fish muli baana bato onze tutya
oyo zinabeera mu fire base nga nze minister wa information nimubuuza fire base kye nangamba mugenzo tulaba nga ffe twakubakuba dda twaka ne fire base nkufuna ngera we tugenda kubivulu tutambuddeyo simanyi mpigi simanyi nga batambula bonna ate we babeerera mu fire base tewaliwo masimu ebiseera ebyo fire base gye yanyumiza nze gye mmanyi ndala eyo yaabo tebalina amasimu nga balina we beesanga bamanya lunaku nti lunaku lwagenda mitiyana ne beesanga awo ne beenyiga mu kamotoka ne bagenda otyo Bitemu yagendangako iye nga ajjaawo mu kagundi we basinkana nangamba fire base eri gy'amanyi kanjikubuulire yalimu baani Tulman Kibalama omu Black Boy babiri simanyi Black Boy Bobby yamu oba president simanyi wa Kawempe mu danso ayina we yakingamba awo Black Boy Master Parrot nimubuuza kati ani yali boss Bebe Cool nani ne Bobby Wine nangamba fire base batandika nga yaabwe babiri ani nani Bobby Wine ne Bebe Cool otyo ngati ngate mwakunganiranga kamocha kati kwe kumubuuza ani yawandiisa fire base ayina ebipapula byaki bya fire base naga Bobby kalimba namukubanga nga babayitangeyo kubalaga nti ngawo tebanna recordinga owulira nkufuna kati ngebbala bakuba simanye Kawempe sibagiyitanga obaani eyali ey'amaanyi nga emisano olw'omukaaga nga bakuba nini yali wano we bateese ettaawe wali ku mwala awo ebwayiisa awo bali bagiyitaani ebbaala eyo ngekuba emisana Transday naye nga bakuba twaka bali batwaka nga bakuba twaka tebanna recordinga ne fire base ekigambo fire base tekinajje nga ndowooza nga beekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya just baboyi ndowooza bwekuŋŋaanyiza ali emakindi ne tugaba tugende kati tulinawo kagigi ne mugenda ne mukuba nga buli omu ayogera linnya lye tewali bya kibiina ekibiina kyali tekinnakolaki kubeerawo ng'era kaakati fire base entuufu ejja etya batandise recordinga otyo kati Bobby mbw alikodinga akagoma nga Bitemu agatange tebandeka nga ne Bitemu alikodinga ki kati ne muga we muli kodinga kati noddayo mu fire base konalaga nati kati nze emirimu nange nali nfuna gyange anabo bafuna gyabwe ate nga ga fire base nga ate Bebe Cool nga bagamba abaana tebajja nga balina abantu batayagala bakole ki batuule mu mmotoka nkufuna nga balonda mu bulonzi kati ate bakuba funtu ya ntyabula ekitabukira ddala awo ndowooza ye fire base yasooka fire base erabika erimu ebika ebi eya truck anti eya truck ayite nafuuka fire base tojubala nanti kati abantu era omanya nti tuli ffenna abo baali mu lugendo naye ng'era batambulanga abo bwe bajjajja Bitemu yaliko kuwa Bitemu yali ku lugendo lwaki lwa truck lugendo lwa ku recording awo sitamanyi kati ye wagamba nti be bamu abatanga fire base ali ku eri eya truck kati eno ze gyemmanyi eno gyemmanyi waliwo esooka ne Bebe n'agivaako kati erimu Buchaman basizamani nayo ndala omulembe gwa Bebe Buchaman yaliwo saamulabawo sizamani saamulabawo nobyaniri saamulabawo ani omulala awo awaliwo omugenzi Master Parrot yaliwo ani omulala awo Black Boy yaliwo Black Boy yaliwo Tulman ate jajja nana era aliko eyo eya twaka
yalimu Bebe Cool yaliwo kutwaka Bebe Cool yaliwo ngali nabo era nga yaliwo nabo awo manye ebintu bye walabange Bebe Cool kuva dayita ko talumba ebintu bya wansi nombo mugenze yo wala yenga yaga bino sho nene zino ziri ku Serenezo ate nga baba nakuba Serenezo nga batambula nti bakoze ekivulu kinene ezo nga era baba bakuba babiri fire yali mu bani original fire abana banji kati abali enene zali mu babucha kati fire base eri kakongoliro atanna kimanya go kyano kimanya mbu fire base ze fire base kati mwabo bina mu bibigule eyo fire base ngerika yali nzibu nnyo etya kubanga aleta ne ba phantom eyo atanna kira ba phantom bayingirira ne ba phantom bayingirira kati ne ba mikyawo yali fire base nga wejje na kivubo mumanyirawo kasamula bo omukka nga gufulumayo wansi omanya fire base endulu ngera ya omukka gwali yali sigini kyanti wetuli anti nga omukka gwabanga gwaje smoke machine lega ligwe nawo obuze ili fire ojimanye ng'obuuza oti olwo oliwa era nga nze nfata akazindalo ne Jimmy wange Musama Jimmy Ramo anti nga muba Musama Jimmy tumanyi atandika bo big deal yakolanga ku big Jimmy mumanyi Jimmy teyaliko Musama yali muri lingala ngamba Musama temwakuba naye teyali Jimmy yasabiranga wano prayer Paris nga azina lingala nnyo ne litojjo ne litojjo yali dansa uyo nga azina lingala tamanyi ba amanda litojjo nga azina lingala nga agonda ekiwato lito owayiriza lito wange nga agonda ekiwato yalina ne muganda bamwita bam banenga bali bazina kati litojjo kankule ba dansa bemanyi abaliwo ku mulembe gwamu ku mulembe ogwo waliwo Big Punisher simumanyi oyo tomulanga ku Big Punisher anti nga simumanyi mbucha simunyumyanga ko naye kati Big Punisher nga ina mukwano gwe Shamim Shamim omanye saa lero yani mchala wa moto eri dansa promotion aba bano bamanyi ezo ze MTN Smart aya mama koko eri dansa anyumida gwako ngana yazina oto ani bigino okama yakali akato ka bigino bam litojjo amanda ne owebisike ngana yazina ngaze kuzina ayambalo ebugato buwanvu webuti nalyoka kuzinira amazina ngongo oli Musama olondi nyingi ddawe musinga ate bwenkuba sama wembeera batwita acrobatic sawo tukula ne musajjawo omugenzi ani owa Big Deal Jimmy ngate yatu atwogerera bwogerezi Jimmy yali MC naye azogerera kati ne tukyegomba nnyo nenkyegomba kati nga we malo okuba sama tugikwata mu babiri atukola tumala okukola nga bamoti nga balyoka bajja Oramota afuna wa mama koko awo simanyi ate yali mu kibiina kya mwali muzina naye bajjanga buzzi buli omu ng'ajja ne munne abasama tujja lwafu badansa Big Punisher ng'ajja ne gonne Sham kati bano baamu litojjo nga basinkana nga ge badansa abali mu ggwanga mulala kigo sitagambye olunga mweyita ki eriyo ne gayi bali bamuyita Lepi yali muzaire kati abaana afudde abawala litojjo yali yayitaani
bali beyita ba Crazy MC olugwe nze nga neeyita fish kubanga nga nasama gye nkuba nenkola bwe nga neeyita fish nga neeyita baby fish ate Shami era kibiina kyabwe oba babayitanga ba Ranks family bo beyita ba Ranks kati awo ng'ate bano litojjo ate ng'akola ne Master Blaster ng'ate awo bakola bwemusi litojjo ne Master Blaster nga bakola bwemusi ow'embooko nga beyita ba Crazy MC kakati awo nange nga bano nga bakwata bwayise nga bawambayo kati nga ffe twawamba White Nile na Tete okitegeera kati lumu nga nze nolonkola ne Snake kufuna Snake umanyi ono akola ne Zoro kati nga we tukola kani tubalumbako lumu tubakole kiba challenging bwayise abayayi batuza misinde nga tebatukiriza tukole battle. Omusajja ono abadde mukwano gwo nnyo nfa wamanyako ki ekituufu ekyamujja mu faya okuyingira Lyon? Nze yaŋŋamba bugambi nsaze nengenda bakuba endongo teyakoogera era abasanga n'abakanga tujja mbatta ng'ate Chameleone nga yiwawo omubiri yiwawo yakuba endongo noyako bagamba mbu byava ku show eyaki gye baagera ne bakuba ttuwa emyezi 2 Parrot obuzibu bwe yalinangamu obusente bwe yasinga n'ovuga akamotoka kaali oba kamotoka ki oba kapiwi oba akamotoka nga sikategeererako ddala abeeramu n'obusente bwe ate nga Parrot alaga famire gumite kitegeera ng'era omulaba n'omukazi ng'abakazi babana beeru kufuna kati nga ogenda okujja obbongako naye nga obwasita bwamusigalamu nnyo nga Parrot otandika okukwatagana naye nnyo nga amaze ova eno asaze ati obwavu bwatandika omululu ng'avudde mu Lyon akomyo kati akubeeko endongo ekyo ekyabawo ku Lyon era nange sijja kugamba nti nkimanyi ne ku Lyon tomanyi ne ku Lyon simanyi naye nawulirako baali oba yali sirika oba nzina n'akuba gundi cu request oloki adduka lupe bwe bamusooseyo dda awo musirika ne bamugambe wanyuwaawo guno gukulemi wano mubalina okubeera wano era gendako mawulire obabuuze ani eyagira omusango gwagendawo ku Jinja Road kuki ku polisi yaawo polisi ya Jinja Road fayiro ezo egirina era n'ogendako mu mawulire byakyaka nnyo kati awo Parrot n'atandika okuba talina gyakola ki talina kibiina ate n'atyayo naye n'atyayo kwegamba nga ne wabasanga mu bbaala jukira Firebase wejja mu bbaala ng'erina weebeera Brian Island wejja ng'erina weegira Good Life wejja ng'erina weetuula kati ye musajja wattu ng'ajjayo ne kaccali kamu awo kati wega abaali bamuwadde emirimu eno oba eno nga tebakyasobola mukola ki olwani atandika cruise eriwa cruise ezo okasita obeeranga n'endongo yo nga gwofuna baboyibo nga muteekawo kikulu awo ate nga kiri bwe kiti nga okola kulu mulina kuba nga mulinaanaganye muli ku kitundu nga olaba makini nga mulina wemujja nti climax wetutuula olweggulo tutuulaawo ne muyiyizawo kati ate Firebase yo yalina studio ekamocha kati ng'abaana bajjawo nga olina talenti omwana alina talenti ono ekitebe kya Firebase kyaliwa kamocha
Ekyaliyo ni kyaliwa. Lion Island. Ekitebe kya Lion Island ekituufu. Naye simanyi wekibeera. Naye nga mpulira ewaka yo studio. Sebo. Tetwagala waka. Ekitebe. Sigenda ku kitebe kya Lion okuleka ekabalagala we twabeeranga. Ekabalagala mwabeeranga mu busimu baala. Kola era nga tuzze kukola. Gagamero. Gagamero yo so jimbuzaako simanyi kitebe kyayo. Simanyi kubanga ensuuliridde yeewala. Yo yebeera eyo. Okimanyi osomala emyaka 10 nga bebe kutomulabyeko mu Makindi. 10 simi. Bekwenzo kugamba Makindi bukyanga abawo yakajjamu ngene etano. Emyaka mingi gwe oyo omusajja. Ne gwe sala ogenda eri. Ekitebe kye kyabeeranga wa? Ekyani. Gagamero. Nakyo tomanyi? Nakyo simanyi. Ekyaliyo nyoge ekyabeeranga. Kubanga bwe nali mpa ku mulimu bebe ku yangamba musange ebukoto ku supermarket. Era ne tubeerawo n'omugagga singa yangamba mujja ku kitebe wano ku gundi. Nali badde tuvuga tugenda era yajja n'akusenda biwamu awo omusajja ne boogera ne bamaliriza lisiti omwana azikaabya. King Mike yeye yalina ekitebe. Group ebagita Dance Okulu. Dance Okulu ekitebe kyaliwa. Ekitebe kya Dance Okulu era kyali waka. Kulido. Lido ogwo gwali mulimu. Yalina ekitebe. Abalina ekitebe abatuufu manyi fire base eyo. Ate jajja ki? Ragadi. Cross country. Nako. Ekitebe kya jajja Ragadi. Yabeeranga mu motoka ye. Cross country. Wow, manyi wali ekitebe kya jadda. Ye inakuru. Bali bagita. This entertainment. Yali mu bandi. Yali mu bandi. Fe. Gwe? Jime. Jibrilu. Ocho? Jibrilu ne badansa. Ne ba acrobatics. Ngasule mu bayimbi. Abayimbi. Already yalina nga yakuba. Ng'obuyimbi tuyita voice. Kuru yali mu just bakubi basama badansa ne CEO muyimbi. Enyimba yalina nyingi kati gwali oyagala muyambeko. Kati kuru ata bana basokangawo. Feba comedian. Msebe wali otandise comedy. Ate nga tukubira ddala tutuuliza ddala. Kundigida. Kuleta twatambula Uganda katoju. Twagenda ne mbanyongo sima ayeyi polombo sima odolo kapaka. Ngaba yeyo kulwe ekyasinze okuntambuze. Ya Ragadi. Cross country nga tujituulamu ne kaaba. Era bangaba yabawera ddala nga akasente akali serious. Ne wali weerabiranga. Awe namutegula. N'omubba. Sikumubba namubuuza yambuza fishing passing kwadde se. Badde sente zammwe. Ninga jajja nga njamu mugamba bugambi nti jajja nga okay. Najjayo. Ngaba wadde dda. Nga yatuwadde dda nanti kati nze bwetwavanga ng'agendako mwanjenwa. Beerako mwanjenwa awo. Nga omanya anywa kati kulast tufuluma nteeka ku ttaawali. Akasente kama bakuloba tutina kabwadde ajajja tonna kampa yansasula ogwokubiri. Notamujjukiza. Omugagga bamujjukiza. Siya tebajjukizanga mugagga. Kati awulidde essaawa zino. Waga fish wanze. Meka zamanyi zeyampa. Ati azijjukira. Gwe tozimanyi? Nze zimanyi. Nti ajja kugaza obwompa. Saakula. Yali yakusasula mirundi ebiri. Kubanga mukuumanga okumanga ali mu kirabu tubeera tunyumyamu awo nali nfuuse bodyguard. Era nga neesiga nkuba sama. Alayika yansasula za bodyguard awo. Mu bigambo by'official olinganda gambu muganda wa fono ekisinze musumbuwa ennyo byadde nga byakunywa. Stress. Okuleka waliwo
bwamukubirako atwali tugenda oba twali wano wa Sweet Kid ampuli agenda kusuulira abaana gwe ngenda kusuulira omwana abayomba agabane mwana abakazi tamanyira kanywemu wamma batuwe bbiya nemugamba genda kusuulira abaana agamba ate yagenda ate kati agamba biki kirabika n'ekyomukazi ekyo kyamunyigamu nnyo kwasibadde Situwa Parrot wadde agunywera nga zeeno nagunywa wiiki nti ewaka abaddeyo omukazi kitegeera ekyo nakyo kirabika kyamukosaamu mu bulamu abadde n'emikwano mitono mingi mu bulamu nze mbadde ndaba n'emikwano mitono mu kufa nalabye mingi ati kyegambye kyeri kye nasoose okukugamba mwebale nnyo twagala nga tufudde wesibye akantu ako abantu baagala omufu abantu baagala omufu lwaki teyagendako ku National Theatre lyose nombuuza ekyo ekintu ng'ate National Theatre yabayimbi abasajja nga Parrot akubye hits nyingi mu kitabo mwakola ki mwali batukwaziza mbu tetukuŋŋaana covid neŋŋamba yiye tetukuŋŋaana covid ng'ate tulina geeti corona ebola manya neŋŋamba mbwe ebola nembuuza mu mutima neŋŋamba bano nabo sibategedde tulina geeti y'emmanga basobola okugisiba netuyita ffenna ku geeti yewaggulu noonaaba mu ngalo ne bakuwa n'akaki ne masiki neŋŋamba ekitegeeza omusajja bamwesiza mu maaso neŋŋamba ekitegeeza eri gye twagenda ekiro saalaba yeesibye wadde akantu nga waliyo yavaayo ng'alwadde ebola simanyi gwe wawuliddeko yavudde mu kufa kwa mugundi kwa mukuziika kyali kitya mu kuziika buli omu saalabayo yeesibe masiki waliyo sanitizer era bwe twakwatanga ebifi byaffe ne tulya n'enti wali nenga zikaaba ebola teyatuuka mu kuziika gwalaba yaavaddeyo ng'alwadde siwuliranga yaafudde kati nze wano nategeera Parrot baali ndo waliwo oba tewaaliwo ssente National Theatre teekayo yakusasula kati erabika kati National Theatre erabika batulaga nti yaffe naye nga baagitwala dda kubanga Parrot abadde twali tulina kukuŋŋaanira awo kitegedde nkufuna era kati siddawo neŋŋamba nti wenfa bantwala ku theatre oliwaawa era ndi wa National Theatre naye kyetaaga olaka balina okubaawo obuyambi obubaawo mbeerewo ati kati otegedde okirabyeko banno tebaba tutteeyo kanindeyo omwafe ng'alina erinnya tujja kulaba talina linnya kati wano tulabidde ku kino ndabidde ku kino ti Parrot wa linnya ly'amaanyi oyagalayo omuyimbi omwomunene kyogamba Parrot ne Mugema ani w'amaanyi Parrot yali w'amaanyi ku Mugema ezo okirabe nti waliwo awo ekiriwo Parrot w'amaanyi ku Mugema kitegedde waliwo ekitali kituufu kasa bagambye obulwadde ng'ate we bagamba obulwadde nga tolina kkaaya awo oba oyinza okkaaya kubanga awo gavumenti yeeba ekikoze eki yeeba eyogedde buuza ekirala tukutwala wa Mungu wakusikawo kuba National Theatre gwoganye yennyini erimu science era banaagezaako abafamire nga ŋŋende waffe mukono tulina kuŋŋanira mukono wokka waliwo n'ensabya Kevin ne Katwe nga wangi otwagale twatukuŋŋaanira National Theatre tugyesonyiwa kwegamba nze kino ekyabaddewo nze kyanneewunyisizza nnyo kyanneewunyisizza nnyo Parrot obutaba kuki ku National Theatre era ne batunyigirawo akalwadde opposite pulezidenti waffe Eddie Kenzo ekintu teyakiteeseemu ki yatademu maanyi teyateesemu maanyi yabadde agamba bugambi
batuwe sanitizer batekeko mask nga tuyingira wali eno nga basibawo anti abayimbi mulina emputu mwali kigoberedde eri atayagala bulamu abayimbi mwevaako twevaako kati bagambe nti ogenda fiiraawo ng'ogendawo olwokubiri navaako bagambye wafu toyitawo nga gw'oyitawo olaba mukola mikolo nga temukebezza temwambadde kyogamba abantu bonna bayimbi bebakola emikolo nga tebambadde n'abalala kya bulijjo ekyo Katonda yakiteekawo. Bitemu yali ani ku Gunju? Bitemu oba tumukubire ate yabadde ku BBS n'agamba yatandika fire. Kati tumukubire tumupime ze mupime mukubire wano Lord Bitemu tumubuuze Lord Bitemu muteeke muguntu teweesize yange olowooza nkubye enfu yeeno kuliko akafaananyi ng'ali ku Gunju ku paliamenti yusibu ali ku paliamenti sitagala bunafunye maanyi ga Bitemu gw'ogamba yakunyumiza bunyumiza. Iyo bakugamba genda ne ID girako ngenda kubako ku yo tulabe iyo bagisazeeko. Wanji Masembe Bitemu Wanji Masembe wangoba kati nze ngobe baganda bange wakima okugoba nkunoonyeko ddi tunyumye ensonga abantu bagamba si gwe yatandika fire gw'ogamba gwe yatandika fire. Fishi yambulidde ngamba gwo mu kubasinga okuwakana onjagala ddi ndi ne Fish era wano tuli mu interview Sero onjagala lwejikuwa kyoyagala kyompuuza n'enkuwa bwino kuva kwase ne Fish wano Fish agamba wamunyumiza bunyumiza mbu gwe yatandika naye Fish agamba mbu fire erimu emitendera ng'esatu mbu gwe oli mu mutendera guli nga bakuba traka nga tennafuuka fire nga just muli ba mikwano. Kakati eyo interview ejja okuleeta sijja kuwa bwino ku ssimu noonya nkuwe bwino naawe otunde kubanga abayimbi mube muwaana ate ffe twabayigiriza n'okuyimba nga twegombye ne batusaba ne zikolabo ebiseera byammwe bwe babasabanga Serefi ne kolabo ffe tuli basajja by the way naye nga tebabawadde bimuli byammwe ffe tubyewa kati nga twasulinga batuwe kugamba tuli mu bitukyakala tweyagala abatannaba kubyewa babirinde babibawe naye nze mbyewa kyobalaba am free njogera ekyo kyemmanyi kyennina gwe kyo we are legendaries by the way kituufu ebintu bingi bye tulina muno mu music industry bye mutannaba kulaba bye mulina okutubuuza wali olabye ku dansi gwe bayita akajampuli wazinako jamboli saamu nzinako abasuwa interview mutubuuza buno buntuntu bwe buti walaba ku bakazi ba Big Punisher aleeta abasajja bana ku stage bonna ne bamugwako lumu byaliwo nabawulirako byaliwo ku mulembe gwammwe yali mugundi yaliwa katono nnyo jjajja nayogeddeko ko ne Mickey Wine Mickey Wine agamba wali otya ne Bobby okumusembererako weebati nga tolina womusembererako kuba wali tomutuuka wadde kuba yali w'amaanyi nnyo ku ggwe kituufu yandigambye eki kati ate Mickey Wine tomuleeta mweno mboozi muto gwe noonya abantu noonya ba Butchermani noonya ba Black Boy noonya ba Toolmani abo ba Mickey Wine mabujje in fact n'amaloboozi gaabwe gagenda okukula nga ffe tubayigiriza abo tuli bakitaabwe angenda sookera ku ggwe nga sinagenda wa ku Butchermani
kakati abo bobuuza nti ate mbuuze minabuuzizza Mikoa kati Masembo yagala kutta ki oyagala kutta brand yange mbuubuuza abo abaana bato kati oyo akunyumiza eki nga yali tannatandika kuyimba nga ffe twayimba dda talina kyamanyi in fact nkufuna mulungi alina talent ne history gwe tuyimba tamumanyi wetugamba ani yatandika fire wali ofunyeeko omuntu akuwa interview ng'akuga nti Bobi Wine yavuganga kagaali jjajja ngenda kunoonya wali ofunyeeko omuntu akuwa interview ng'akuga nti sukulu fees ezamusomesa Makerere yazisonanga ku stage mukyali baana bato mmwe muli mu kuzannya muli mu muzannyo temunnatunoonya onzikiriza nkunoonye fish yangambye abantu seba banoonyeza ebifaananyi sibanga tebalaba bifaananyi tebakulaba mu bifaananyi byonna byonna tebakulabamu omanye essimu ezasooka okuba ez'ebbeeyi wakwata ku Motorola ate nga nagisanga wange wakwata ku Ericsson mukulu don't talk wakwata ku Siemens nga mubeera mu takisi emu yokka omuntu omu nga yalina essimu nze nasooka mu bayimbi okukwata essimu nga bonna tebalina masimu balabira ku njuba obudde what are you talking about nkunoonya olunaku lwonna lwempuliramu emirembe ze lwempuliriramu so si gwe lwowuliriramu ngenda kukubira tukole program oyo wadda oyo wadda n'amasimu gayogerako wagakwatako Motorola yo nagikwatako naye sino endala baba sizimanyi nazima ate bino byabakazi byagabi waliwo big Punisher gwe nkwogeddeko towulidde nga gamba big Punisher omwogedde wabikolako bitya basajja bana big Punisher yabikola ate nga nze mwagaza olwedde yali mukulu ku nsi omumanyi bwe yali yenkana ng'alyo alya oludda lw'enkoko yekka nina noonya Lord Bitemu noonyeeko Lord Bitemu atubulire kuviira ddala eri Firebase ejjeetya kuba kati kitegeeza Liyoni yaliwo ku Fire yaliwo ku Gagamero yaliwo alina n'okubulira ofiisi za Gagamero entuufu ezaaliwo ebiseera kuba yaliwo nezaaliyo yakola ki yaliwo nze saa kwogera ki sitakola ki kyotamanyi tusiibule fish tubale ne jingu ku kamera inshallah tusinkana omulundi omulala tata Niero tata Poti kasi tata Pampa pako kati yemupya ye muto ate oli gwalaba obukulu gwebakuleete oyo gyali agenda kugira agenda namuwasa onatuyita ku mukolo naye nina osooka olaba omuko asooke ave mubiri simanyi omutwalo gwaki gwa taata anzize ebbali mugaye gwe sooka onzijemu munaala jingu ku kamera mwera